Omwaka guno Uganda esuubirwa okutandika okufulumya amafuta gaayo ng'omudumu ogugenda okugatambuza okuva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania guwedde. Kati ab'ekitongole ki East African Crude Oil Pipeline EACOP mu bufunze basinkanye bannabizinensi ab'enjawulo mu Uganda okubasomeramu ku mikisa gya bizinensi egigenda okubaawo ku mutendera gw'okumaliriza omudumu ne mu kiseera ng'omudumu gutandise okukola. Kamau Bozaumata, maneja wa EACOP, ategeezezza nti mu kiseera kino batuuse mu bitundu 78 ku buli 100 eby'okuzimba omudumu guno era nga bakakasa nti ekiruubirirwa eky'okufulumya amafuta omwaka guno baakukituukiriza. So as we speak now, we're no longer 74%. We could be 79, even 80% in terms of completion. And we are well on the way. We are well on the way to ensure that this year is the year of first oil. Nick Mujira okuva mu Inspect Africa nga bano bakola mu by'amafuta alaze okutya kampuni za Uganda zikyalina obuzibu okwetunda mu katale k'ensi yonna yadde ng'obusobozi ze bulina okukola business mu kisaawe ky'amafuta. I realize that the big problem that the local companies have is marketing themselves. Companies have got good capacity and capabilities, but even presenting themselves is a problem. Awadde amagezi kampuni zino okutereeza ebizoogerako ku bibanja bya intaneti n'ebirala. Now my advice to the local companies is present yourselves very well. Small things like this, preparing a good website, a good profile will help. Alambisa emirimu egigenda okubaawo mu kitundu ekisembayo n'asaba bannayuganda okugyeyuna. We have 1,442 kilometers. There are 6 pumping stations. There are pressure reducing stations. It's a whole list. These are all opportunities that are available if you are a local company. Kampuni z'abannayuganda okufuna emirimu gino zisabiddwa okukola emikago ne kampuni ezigundidde emirimu gino kisobozese okuzimba obukugu n'obusobozi okuvuganya obulungi. They will not pick you because you've just written. You must have something to show that there is some confidence. If I am going to make a decision for you to execute a job, there is something you've built or you have partnered. Emirimu gy'amafuta gikolebwa mu bwegendereza era abakugu balabudde nti kampuni yonna okuweebwa kontrakiti erina okuba n'obwerufu mu by'ensimbi n'enkola ezitangira okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Safety, you must have some ISOs. Commercial, you must have some financial statements. You must show the ability to follow the quality. We are interested also to know your capabilities in advance, so don't hesitate to share with us. Omudumu gwa EACOP guweza obuwanvu bwa kilomita 1,483 nga buli lunaku gusuubirwa okutambuza galani z'amafuta emitwalo 21,600. Emirimu egitunuuliddwa mulimu okuguza aba EACOP amazzi, okukola enguudo ezituuka ku mudumu guno, okuzimba station ez'enjawulo ku mudumu n'ebirala. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.